embeera ng'era bw'ogiraba luvannyuma lw'ebintu byonna like n'obulumi lwe mbadde mpulira mu bulago ne mu kifuba baŋŋamba luli ne baŋŋamba tosobola kuba nze nali mmanyi nti bino nze ngudde byaffe bino bya kimaafiya era teri bya ddwaliro biki teri bya medical naye bwe nabadde nkaabamu obulumi awo ne baŋŋamba lino gendako mu ki mu x-ray ensinga ngambye ba erina gundi ya straight bagaye nti yafuuse nnyo straight eggumba nti liri nnyo lyafuuse nnyo straight so like nina balina oddirekako support libe nga liddayo mpola mpola mu support yes wano emabega wano era bw'oliraba wano nange bw'alindaze nga ndiraba liri straight nnyo ng'ate omuntu yenna spinal cord yembu erina okubeeramu ka bendi so kati mostly ekyafunye obuzibu ly'eggumba ly'ensingo lino kuba nakubawo ki eno gundi so nangamba kati tugenda kufuna support y'ensingo ekintu ekikwata ensingo simanyi bwe bakiyita mu lusawo naye nga twetaaga ensingo etagamu kati support mpaka lweneetereeredde mu shape yaayo bulungi okugulu kwo era lukulaba kuzimbye tumanyi kuzimbye kuva eno ebbwa dyo nti si biwundu bya pasita bugingo bino byo bya ddala okugulu kwo kwazimba kuno okuva eno wansi kwo kunnuma ebyaddala kuba kati muno mu hip bwe mba ntambula ndowooza engeri gye nalinnyayo obubi muno mu hip muno bwe ba ntambula mwe musinga okunkaluubiriza so bwe mba nninnya bwe nti mu hip mpulira obulumi bwe nti muno mu joint eno eya muno that's why kati nze bwe nagwa ku lwomukaaga saakitwala nga serious because ffe tuli bavubuka tuli bagumu olwokutaano so enkeera ku lwomukaaga nasalawo ngende nnyi kuba shiba yetu badde tulina okumaliriza olutalo luno tumuteeke ku holiday nga mazima ddala tumaliriza omukolo nga gw'amaanyi so emukono bwe nagezezaako okuyimba ndowooza bwe nalinnya bwe nti nempulira pain natandika okugiwulira ku lwomukaaga ebyaddala muno so pain njirina nnyo mu kiwato muno ne mu nsingo omanyi like kwe tuba tuyimba ku stage balina spotlight gye batambulizaamu omuyimbi so kati bwe baginkuba bwe bati nali simanyi nti eno stage eweddeyo so nalinnya mu bbanga nange nali simanyi so spotlight egenda okunvaamu nalinnya bulinnya kuno okulu kwangu kwali futi kwalinnya bulinnya mu bbanga yes kwe kugwayo naye nange kennyini nasooka nendowooza oba mmenyese naye mukama katonda w'amaanyi eggumba teryamenyeka nze siri mu bya sitanti kuba sitanti era si yeyandeeta ate abantu tebawuliriza sitanti abantu bawuliriza ndongo ate munnange kye nategedde ekirala e Uganda omuntu asobola okufa nga mulowooza asaaga kitegedde so Uganda yaffe ejjewo nga nnyo ekintu ky'okusaagirira musooke mulabe embeera kyetuuse ku muntu then abantu okusaaga kuddeko